waliwo omuwala yalina HIV naye nga muwala mukwano gwange. Ng'okimanyi? I knew. Nga mukwano gwange nga tunyumya atwogera kati nga omanyi bino ebyama ebiteesigalizaayo. So one day yakyankalana n'oli gwe yapulanninganga naye. Omanyi omuntu omuteresa ebyama weegenderezanga nnyo obutamunyiiza oba balina misunderstanding zaabwe. Kati oli n'abaako b'agamba ne bitambula. Bwe bitambula the woman omukyala namwagala era nga n'ewaka bamanyi. Mu ddwaliro yabeerangawo nnyo ng'anfaako buli kye neetaaga ng'aleeta buli kimu. Naye kyammalako pulaani okuwulira nti omukyala oyo yali apulaaninga ng'agamba omuwala ono asale entotto zonna. Waliwo ebintu ebimu oluusi bye mba saagala kwogera to be honest. Bye saagala kwogera nako ate nga bino mba saagala nabiteeka na ku mpewo. Nga asala olukujjukujju agamba omuwala ono akole kyonna ky'asobola yeebake nange bw'ali. I was so shocked. Nalaba ng'abantu bangi bakuŋŋaanye nga nina bbaga yange ngenda ku ssomero nga neeraba ne ŋŋamba kandabe ki ekigenda mu maaso wano. Kati abantu mbayitako mbakwatako kati ngenda olingiza ate ngenda okulaba nfaanana nga neeraba. Niŋŋamba naye muveeyo ndabe naye nga buli omu tanfaako nga womanyi buli omu yenyiga kulaba biki. Kati nze n'agulidda bye yagulidda ne ntuuka nga okugulu kuno woodi mwe nali tebajjanjabamu kwe kutandika okuvunda. Kubanga ng'akimanyi nti singa kuvunda amasira we gabuuka evviivi ne gatuuka ne gabuuka wano mu kibatu oba tewakyali solution ya kuwona oba bujjanjabi. Ogamba okugulu kuno okwasigalawo okulamu gonna gaaliko. Yes. Naye nga kuno just kuvuddeko buno obugere ne wano nga wamenyese. Ne mba mukola mukkirize okugulu okwo bakusaleko mba mwagala nga mulamu. Bakkiriza n'omanyi process z'eddwaliro ne basalako bironni. Basalako nga totuuse wano nga tonnatuuka mu vviivi. Bironni bwe baasalirako awo ne ntandika kati okudda engulu ate tubaagulidda bye yagulidda ne ntuuka nga okugulu kuno woodi mwe nali tebajjanjabamu kwe kutandika okuvunda. Kubanga ng'akimanyi nti singa kuvunda amasira we gabuuka evviivi ne gatuuka ne gabuuka wano mu kibatu oba tewakyali solution ya kuwona oba bujjanjabi. Ogamba okugulu kuno okwasigalawo okulamu gonna gaaliko. Yes. Naye nga kuno just kuvuddeko buno obugere ne wano nga wamenyese. Muli mutya mwasiibye mutya yenayona gye muli eno Yusufu Malvasia Concepts era n'olwaleero tukomyewo. It's a good evening, it's a night nga we mutulaba tunekanye era nga essaawa zino zennyini tukomyewo nate nga we nabasuubiza nti ffe tuliwo okuweereza abantu. N'olwaleero tukomyewo nate ne story empya ate story eri motivational story egenda okukwatako. Njagala gwe ali yonayona gy'oli osambyeko kubanga ate tubanga tugenda kubanga ate tutandika nate njagala naawe weewulirireko byonna bye tugenda okubanga tutandika. Tuline omukulu Pastor Isaac nga omulaba alina baasi kamera ali ati okubye kutta naye nga tujja kugenderawo njagala owulire ku story
kuva we yatandikira paka okutuuka wano ate watuuse ofunemu ekyokuyiga oba oli awo naawe ojja kuba nga oli motivated ate ne mukama osanga ojja gamba wooli ate kati ate nange wendi kanjira nguma olaba ne mukama yayamba Pastor Isaac ate nze so sawa zino obutakuliisaayo nno tugenda kutandikirawo Pastor Isaac okusanyusa okulaba nange neesiimye naye munaye erinnya nga mpadde tayire nzitowa siri pasita nze nno bulijjo mmanyi pasita munaye siri pasita saagala kwetikka bye siisobola kuyite bulaaza yogera bwogezi linnya Isaac kalinga bemuwulidde ne tayita agiganye agyejjeko ebitiibwa abyeyambudde so amanya go gwani amanya nze kulabako Isaac ndi mulokole ekyo sikwatibwa nsonyi kyogera nakkiriza Kristo Yesu okuba mukama w'obulamu bwange amiina yenze yenze nga bwendi omuntu ali alaba yandyagadde okumanya Isaac akulabako yaani Isaac akulabako wembanga bakugambye okuyita Isaac akulabako kyeki yaani yayitibwa atya omudescribing otya Isaac akulabako mu bufunze ekisooka erinnya yafuna eddala eyitibwa Kaawonawo Isaac akulabako muweereza Isaac akulabako ayagala nnyo okukolagana n'abantu abakolaganika nabo kubanga okolagana n'abantu Yesu weekiri naye waliwo abantu abatakolaganika nabo Isaac akulabako ndi mukozi era Isaac akulabako mufunze bingi byensobola okwogerako naye ekisinga kati okudescribinga wega Isaac akulabako ye muntu eyawona accident era weeyogera akulabako Isaac era omuntu amumanyi akubuuza oli yawona accident basically kyekyo kikyasinze okudescribinga in some other areas abasinga bamanyi nga sound engineer kwasaganya ebya sound ebya live streaming ne most especially bamanyi omuntu eyawona akabenje okwatiriddemu kawo nga tetunagenda nnyo wala Isaac akulabako mumanyidde akaseera naye nga buli omu akuwa obujulizi bwe ng'agamba oyo nno kaawonawo muki era kaawonawo atya kaawonawo erinnya eryo lyajja nti Katonda yantaasa okufa accident mu mwaka ogw'2012 that is 2012 mu mwezi ogwa December bwe nawonera accident nali wakufa mu bufunze nafaako kubanga wenkitegeerera neerabanga kitegeeza omwoyo gwali out of me nga nsobola okweraba era nagenda okuddamu otegeera nga ndi mu ddwaliro kitegeeza awo nali nkomyewo so kyova olaba abantu kaawonawo kitegeeza survivor accident eno yali etya sooka onnyonnyola omulabi yali accident eno yali etya kyatandika kitya kyajja kitya accident eno mwaka ogw'2012 nali mu kibiina ekya form 1 bayitibwa senior 1 nali ngenda ku ssomero ku makya nzijukira bwe baseerabidde lwali lunaku lwakubiri ngenda ku ssomero lwakyanga olunaku olwa bulijjo kola emirimu gyange egy'oku makya tambula okgenda ku ssomero eyo emmotoka gye yansanga ku mabbali ba pedestrians gye tutambulira kye nasembayo ŋŋanza omuntu okujjukira kwe kulaba emmotoka ng'entuukako so yankuba n'engwa mu mwala kati wano babinnyumiza ebyaliwo yankuba n'engwa mu mwala n'entuula ku magulu so bwetyo accident we yabaawo motoka yawaba neva ku main nerumba gye tutambulira nenkuba paka mu mwala so bwetyo we yabaawo accident kintu kino gw'omu kujjukira ojjukira like kyogamba nti kino kye nasembayo okujjukira oba okulaba ku sayiti yange wenti ku maaso kye nasembayo okulaba emmotoka ng'eva yenaatera okuntuukako
kuba olaba bino bye bateeka ku bwe bawandiikako ennamba ezo babiteeka wansi eri like simanyi buwanvu naye kiviira ddala eri wansi so emmotoka yakikuba kyonna ne kibuukayo nga gye baakiteeka kyonna awo Katonda we yanya omanyi ebya Katonda bya njawulo yasooka kkuba okwo nerooza neesala amaanyi kati yagenda okuntuukako nga ngudde mwala naye olw'okunkoona yajja neegwa mwala neetuula ku magulu so bwe kityo bwe kyabaawo naye nga kye nasembayo okulaba ng'entuukako awo saddamu kutegeera kintu kyonna. Kasooka otunyumizako process wano ng'oli mu ddwaliro otandise okudda engulu kwegamba we watuuka we wakoma okutegeera mpulidde ogamba wali weeraba. We namala okufuna accident eyo we yabaawo nagenda okweraba we neerabira nalaba ng'abantu bangi bakuŋŋaanye nga n'ebbaga yange ngenda ku ssomero nga neeraba neŋŋamba kandabe ki ekigenda mu maaso wano kati abantu mbayitako mbakwatako kati ngenda olingiza ate ngenda okulaba nfaanana nga neeraba neŋŋamba naye muveeyo ndabe naye nga buli omu tanfaako nga womanyi buli omu yenyiga kulaba biki kati nze saabifaako kati ngenda okwetegereza kubamu bebimanyi waliwo omugenzi eyali sisita wange nga muyita muga wendi nga mulaba akaaba ayiza akaafu nemuga wendi wano wendi nkyali mulamu naye nga tanpulira neŋŋamba bona bana nzuuno wa nga tebandaba nga tebasobola na kutegeera kintu kyonna nga buli gwegezaako okugamba takola ki tasobola kuntegeera tandaba niwe mukwatako bw'ati tasobola kukyuka nga bwe nkwatako nti kutteko bw'oti okyuka woba obadde otunudde naye nga tewali n'omu so kati awo ate ne saddamu okutegeera kiri nagenda okuddamu okulaba nga ndi mu mmotoka bandadde emmotoka tulya bagamba ogenda kuba bulungi awo nenvaako nembulaki out nagenda okudda ate mu ddwaliro nandaba maama wange agamba ogenda kuba bulungi nembulakinga out kati awo saddamu okutegeera actually kye naddamu okutegeera nga ngenze mu theatre ndaba nasooka tegeera nga ndi kagaali bantwala ogenda kuba bulungi enda nga ndi mu theatre abasawo weebali baŋŋamba ogenda kuba bulungi kati nga ntudde bino bakuba empiso muki mugongo awo saddamu okutegeera kati wenziryamu okutegeera nga ndi ku kitanda okugulu kukyaliko kubanga nga bw'olaba kuno kwali kukyaliko kuba gonna gaali gamenyeka kuno ne kuno naye nga kuno kuvuddeko buno obugere kuno naye nga kukyaliko naye nga kumenyese point around here so ko kwaliko ne tubeerawo okumala akabanga ne kutandika okuvunda kuno kutandika okuvunda mpola like biwanvu ebyaliwo like ng'eyankoona yennyini agezaako okunzitaali kibyawo biwanvuwanvu n'agulidda byeyagulidda nentuuka nga okugulu kuno woodi mwe nali tebajjanjabamu kwe kutandika okuvunda kubanga ng'akimanyi nti singa kuvunda amaseera we gabuuka evviivi ne gatuuka ne gabuuka wano mu kiwaatu oba tewakyali solution yakuwona oba bujjanjabi ogamba okugulu kuno kwasigalawo okulamu gonna gaaliko yes naye nga kuno just kuvuddeko buno obugere ne wano nga wamenyese abasawo baagamba waliwo possibility etereeza like okuddawo ekutereera naye nga omanyi omubi atulwanyisa ate nga eyo tetunnatuukayo kano nga sinnakeerabira njagala buli omu akategeere naddala nga muweereza wa Katonda bifo ebyo okubaawo twalina obuweereza bwa mirundi ebiri nga bwonna bwa crusade ate nga nali paato
eat. Nga wonala this week twalina crusade. Twalina conference. Bwe twamala conference ne tugenda ku crusade somewhere eyo neerabiddeyo for a week. Bwe twavaayo ne tudda ate nga tulina conference. Kati we tukomawo laba we tufiirwa mu kyalo. We tufiirwa mu kyalo ne tugenda okuziika. Kati we tukomawo tuleka muzeeyi waffe mu kyalo. Nga ffe abakomi twakomawo nga Sande kubanga Mande twalina okugenda ku ssomero. Then ku Mande ekiro ekikeesa Mande wange yafuna ekirooto kiri awo, tanuulu egudde yonna efuuse bulere buwunga bulooka. Omwoyo wa Mukama n'amubikkulira ogwo omwoyo gwa accident. Era ne tusaba that Monday. Ne tusaba, bwe twamala osaba olwo olweggulo lwa Mande tugamba tugenda weereza. Nze nali nzina mukya ngamba tugenda kuzina tutandika okukola practice ez'okuweereza ku Sande. Kumbe sitaani kati era n'okusaba twasabira nnyo ate muzeeyi waffe yali mu kyalo kuba yali agenda traveling okukola ki okudda e Kampala. Naffe ne twebika ku ssaayi gwa Yesu. Kati ebyo we bibeererawo ku Tuesday in the morning. Kitegeeza singa tetwabikkulirwa na kusaba mu kyo ki kyengezzaako tegeeza nti omanyi mu kuweereza Mukama omala oweereza abantu ne balokoka bakola ki sitaani tawulira ssanyu. So yapulaninga byonna naye surviving. It is a long story. Mukama n'abantu bazikisa ejja kuggwaayo. Awo nga we mumuwulidde tukyagenda mu maaso era kyatunyonyola nate embeera mwayita oba embeera gye yayitamu emabega. So njagala naawe ali eyo nga tetunagenda nnyo wala subscribe, comment and like. Olwo nno tuseseetula emboozi, olwo nno tugenderera. Mubadde okyali mu kunnyonnyola n'ogamba nti we mwatuuka okoma okujjukira oli mu ddwaliro. Okugulu okumu kutandise okuvunda. Ng'ate abasawo bagamba mbu amasira we gabuuka amaviivi wano oba ne gabuuka wano okugulu kuba kwakukola ki? Kutemebwako. Kasita gadduka ne gayita mu viivi, kasita gasukka ekiwato waba tewakyali solution. Nga tewakyali kyakola kyonna. Ate bwe baba bagenda kusalawo bo tebalina wakusala. Kati ate ebyo tubitegeera tutya nga twavaayo mu ddwaliro. Olwo muli waka. Olwo tubitegeera nga basawo batunyonyola mwawona. Kati nga tetunnatuukayo badde nkyaliwo nga kuvunda. Katonda n'atuyamba ne wabaawo omusawo ajja ebisinga babinyumiza bunyumiza bye mbagamba. N'ajja n'awa advice bazadde bange n'abagamba kye muba mukola mukkirize okugulu okuba kusaleko olwo mwagala nga mulamu. Bakkiriza ng'omanyi process z'eddwaliro ne basalako biloni. Basalako nga totuuse wano nga tonnatuuka mu viivi. Biloni bwe baasalirako awo ne ntandika kati okudda engulu. Ate tuba tuli ajjukira nafunase omutwe nagubbawo nnyo. Kati gwonna nga guzimbye gulinga kibaaluuni. Guzimbye gwonna bagenda mu sikaani ne bakebera. Mukama mulungi ng'omutwe guli bulungi. Naye nafuna enkovu sijjukira wa we yali. Nga nnene eri awo eraliikiriika naye Mukama mulungi. Ebyava mu sikaani ng'omutwe mulamu. Omutwe mulungi. Tukyebaliza Katonda. Kati ne batandika okujjanjaba kwonna. Kuba kuno kwamenyeka wano wakati. Amagumba ne gafuluma, we gafulumira baŋŋamba gaamenyeka. Kati olw'okuba accident oba toye kuba nze awenako mutega naye ng'abantu bandaba kavidiyo nkayina
jaka kuwaako akasiini yennyini we nali olabe bagamba nti magulu gamenyeka naye munda kati nze nayagala osituka okusituka negakola kijjukira oba tolina kyotegeera kati nze nali sina kyentegeera nga ndi out wagala osituka magumba negafumita fresh negakola munda gasesebbuka kati weewulira amaanyi wadde engulu weewulira amaanyi n'oyagala oyimuke naye nze kati nze sitegeera bikola ki bigenda mu maaso biriwo just tolina payini yonna nze sina kyempulira bo balaba omuntu akola ki waali ali awo ataawa naye nze siriiwo nze nga wenkugaye nako mutegeera emmotoka entuukako noddamu okutegeera ng'olaba abantu bakaaba n'okweraba nti ndi wali ninziramu otegeera ng'ate ndaba mu mmotoka kuganga blacking out bw'ogira bw'ovaako oddako so kati ne batandika okujjanjaba mpola kabanga wagabirira nga n'omubi walwana nakola obukodyo bwonna munzita byali biwanvu nnyo ebinyinza obutasobola nabyogerera ku kamera olwo bino byonna bikutuukako olina emyaka emeka nalina emyaka around 13 nga wali okyali mwana muto nali mwana muto that is 2012 mwana wa myaka 13 omulabi yali eyo njagala nkubuulire nti ebizibu ebisinga ebitutuukako eno yonna gye tuli kati onaakunyumiza story ng'alina emyaka 13 ebyo byonna byonna byamutuukirako kati gwe simanyi beera ki gy'olimu nga tetunnagenda wala mwabali eyo njagala mulaikinge mukomentinga ate musubscribinge tekeko kali akadde ka notification button olwo abasawo bakugambye nti amasira kasa gatuuka ekyo twakimanya nga tuvudde mu ddwaliro nga bagamba nti like eyankoona yali abaze ekyo nti baleme kunzijanjaba gabuuke nfe jjukira omufu tawoza na mulamu kituufu so byonna pulaani ze yabala katonda yali akyanjagala n'akwata ku basawo be yakwatako ne batandika okunzijanjaba okutuusa we navaayo ddwaliro story mpanvuwanvu ebimu nja bifunzafunza tewali buzibu osanga olulala osanga part 2 tunafuna part 2 eri eyama enkakali eri nga tuyingidde eri nga tugenze ddi era bwe baamala okunzijanjaba tuvudde mu ddwaliro actually ebya Katonda byewuunyisa it is unbelievable ku mbeera gye nalimu tosobola kikkiriza nti namalayo omwezi actually guyinza n'okuba tegwawera nanfulumya eddwaliro omwezi guyinza n'okuba tegwawera nga nfulumya eddwaliro ssaawa eno nteera nnyo kigamba abantu olw'omwezi gennoga mwezi bisoboka naye embeera gye nalimu nga tosobola kikkiriza era abandabako actually abamu n'abasenguka ku kyalo kuno abamu kyabatwalira emyaka egiwera okukkiriza nti nkyali mulamu abamu baali bamanyi nti nafa kuba bwe twava mu ddwaliro ne tukomawo nga gwendi nga ntandise n'okutambula nfunye artificial limb abamu nga bajja kusaasira nga mwalaba n'omwana aba naawe omwana okufiirwa omwana nga naye wendi nange bamanyi wafa ekitegeeza nti embeera yo yali mbi ng'omuntu tosuubirayo muntu nga tosuubira muntu so bwe twavaayo eddwaliro ne tukomawo ewaka ngenda mu maaso ne treatment but remember it was December sekukulu naku za sekukulu Christmas December eba bikujjuko yes actually yo December ndowooza nagifuna
before this ndowooza oba mu gwa 11 awo accident oba gwa 11 11 nga guggwako gwa 10 awe watyo 11 gwa 10 kuba Christmas nagiriira waka 11 gwa 10 oba gwa 10 nga gunaatera ne gugatamu oba 11 oba gwa 11 kuba nzijika Christmas nagiriira waka so netukomawo nengenda maaso ne treatment ab'ewaka ne banyaniriza naye kyensinga okwebaza abazadde bange era kyova olaba mbaagala nnyo era abamu beebuuza actually abamu bamanyi n'okugamba that is oyo mommy's boy oyo daddy's boy sibanenya reason tebamanyi lwaki mbaagala nnyo wali olabye ew'omuzadde kati njogera ku sayidi y'abataata wali olabye ew'omuzadde taata asobola okubeera ku mwana we mu ddwaliro okuva lwagenzeeyo mpaka kufuluma nga tavuddeyo okuva lw'otonnye mu ddwaliro okuva lw'ogenze kubanga bwe baamukubira essimu ne bamugamba Isaac afunye accident oba yali mu kkubo ng'ajja oba yafunye entambula ebimu n'asonyiwa tebijjukira bulungi najja okuva bwe yatuuka wano yakyusa bukyusa n'abuuliza aliwa mu ddwaliro yasiibangawo yasulangawo kyova olaba Katonda sobola namuva kuba yagabiriranga tetwalaakinga mu ddwaliro naye ng'omuzadde waali bombi maama ne taata nga weebali tebaseetuka weebali kuva we mwagenda mpaka kuvaayo mutima ogwo tegusangika ekyetaagisa eddagala nga taata yatambula maama yasigala it means tebaakulekaako mu mbeera ng'oli bwongu wadde awo wennyini nga twakava mu ddwaliro wano biki bye wayitamu omanyi buno obulamu okubuyingiramu eringa nsi ndala imagine obadde osobola okusamba akapiira osobola okudduka okusobola okukola buli kimu ku speed naye kati butuuse tokyasobola jjukira we navaayo kuno kuliko ekisemi kuno tekuliiko kuno kuzitowa kuliko ekiseminti kuno tekuli kugulu jjukira olwo bakusazeeko eri kwali kuvunda ne bakusalako okutaasa obulamu era bwe baakusalako wenatandika okudda engulu kati kuno tekuliiko kuno kiseminti kuzitowa baggyemu emisumaali nti kuba we nali mu ddwaliro balina emisumaali gye basibamu then mu kuvaayo ne bagiggyamu ne bateekako ekiseminti obulumi bwo watuuka ekyala n'obuta kwegamba omanyi kyenazuula obulumi buli omu bumuluma mu ngeri waliwo obulumi obukuluma n'obivaako n'obita n'obeera awo bezi bukuluma nga woolaba enjala ekuluma weesukka otuuka n'omanyiira like nga newebaleeta ekyokulya enzo lyako bwe kati we butyo obulumi nga bungi bugira ne bujja biki naye nga treatment kati engeri gye nayingidde nga bwe nkugambye nti kati ebeera nga nsi ndala beera ng'olaba buli omu atambula n'oweegomba n'ogamba kale I wish kale nga nange nsobola okukola bwentyo bwe obulamu naye nga banzizaamu amaanyi ojja kuba we mba seerabidde baŋŋamba bugambi kino naye nze nzijukira musajja mu ddwaliro eyajja naye baŋŋamba yali honorable bali mu ezo naye nga tannafuuka oba like honorable genda mu parliament yali abuulira njiri era yajja ku kitanda kyange n'aŋŋamba omuvubuka oli wa mukisa okyali mulamu gyasobola nga talina kuggulu naye yali yafuna accident I think I'm not that sure naye baŋŋamba bwe bati naye nze I remember waliwo omusajja yajja yali mukulukulu kati era n'akijjamu n'andaga ng'abuuka lwakuba kye kyali kimpimpi tekyali kiwanvu
naye nga talina kugulu naye nga agumya ggwe. Yes. Bwasooka n'ayoganga mutunya bwenti. No. Omanyi eno ensi gye tulimu nze ngiyita nsi talikozesa. Ensi gye tulimu ekisooka ya ntondo. Kituufu. Ensi gye tulimu ya lugezigezi. Kati oliwo olaba ng'ajja. Kati saawa eno obeera n'amagulu abiri. N'oŋŋamba osobola okudduka ngenda kulabira ddala ng'ommanyira. Kugamba nga osaaga. Ndabira ddala nga simanyi okuyisizaamu amaaso. Simanyi kigendererwa kyo kimu. Annamutunyanga nenga kati akudaala. Niwe yakijjaako. Nenga kati awo ne mpaayo amata. Kuba kati emboozi kati gyanyumya tandise ogitegeera. Era kati awo nalinamu essuubi nga jasobola otambula. Olaba onoonabuuka. Olaba abuuka. Mpozi yali honorable Balimwezo. Bagamba erinnya bw'ebyo kuba nze nali simumanyi. Naye nga mbwe ebiseera ebyo yali tannaba kati I don't know how to it is. Naye nze baŋŋamba simanyi oba baali bamumanyi oba ki. Ebiseera ebyo nga tannafuuka. Naye waaba yejje waba agira ebidi ajja mmanya nti nabuli ebiri mu ddwaliro aba asobola kitegeeza. Ate omuntu n'akola ki? N'ampuliriza n'addamu amaanyi. For me what I remember yali musajja mukulukulu. Kati abamu be baŋŋamba baaliwo. Kati yekona leko biki. Naye nga kyekyo kati era nga naye ako mwekali at least naye essuubi ery'okukola ki? Ery'okuddamu nange entambule. Naye nga ntunuulira ate kuno okw'ekiseminti. Okw'ekiseminti nakwo kwannemeka. Butuufu n'asobola. Kuno ndabye naye kati kuno kwegamba obulamu ne bubeera bwe butyo. Nga buli miserable. Kajjukira bwe nafunye accident nali mu form 1 nga tugenda kukola ebibuuzo bya third term. Kati we navaayo nga nkomyewo olwo tuyingira January. Munda muli ne mpulira nti nsobola okubeera ku ssomero. Ate ne mpulira nga njagala kugenda ku ssomero. Nenjukira. Olwo fee evuddewo. Buli kimu kugamba nga nkiwulira nze munda. Nga nkiwulira munda. Ng'era oli wajja nanga actually nafunanga nnyo bangi abajja gabuukira balokole. N'abatali balokole bonna. Naye Katonda tali feya. Katonda tali feya. Omwana n'aweereza. Ensi yonna ajjukira natandikidde eri nga nkunyonyola. Twali mu buweereza bino byonna biryoke bibeewo. Naye nga nze munda mu nze ninamu ekintu nga siwulira nti oba Katonda tali feya. Nga nze ate mpulya buwulire Katonda atanjaga. Ng'era oli wajja n'agamba Katonda tali feya biki nga mugamba Katonda ali feya. Ono omwana aleka yawunga omutwe. Saaka akuddamu kwogera naye Katonda tali feya. Not because kwegumya naye nga nkiwulira. Kati bwe nti we nali nfiiringa nti kati njagala kugenda ku ssomero. Naye nange ayagala okugenda ku ssomero. Kuno okugulu kwa kiseminti tasobola tambula. Kuno tekuli. Kumu kwa kiseminti kulala tekuli. Mu bufunze basitula musitule. Ate sigamba mbu kiseminti osobola okusimbawo nedda. Tekunnatandika kusimba. Kubanga kojjukira wano waaliwo ebbwa. Kati nga baasalawo paati gye banyiga. Ebbwa liri bweru. Omusawo naye nga njagala kugenda ku ssomero. Owulira ekintu kigamba genda ku ssomero. Nga nze mpulira nsobola okusoma. Jjukira nafuna amnesia. Omutwe guno engeri wadde baagukebera sikaani ziragazamu naye nga neerabira. Nsobola okunyumya naawe. Netusigala nga tunyumya ne maana embuuza. Nga naye Sophie ajja ddi okundaba? Naye ate nga nyumya nawe. Nze gw'onyumya naye? Yes. Ng'ate ontegedde nti yenze. Kati n'oŋŋamba yenze nga Sophie esanyusa okukola ne tunyumya. Managa gwe Sophie yategeera nti nafuna accident. Obuuze Sophie n'oŋŋamba yenze yegwe. Kati awo olwo ne nkutegera kati we yamunyize nga w'amaanyi. Kwerabira. Nga neerabira ku supiidi nga dakiika ki nabyerabidde. Naye nga kati ngamba ne mu maanyi ogenda soma otya. Ekisooka nali wa kusitula.
nkyali ku treatment ate neerabira. Omulabye ali kwegamba omuntu eyeerabira ayagala kusoma. Njagala genda ku ssomero. Kati anajjukira atya byasoma? Jjukira last year we nafunye accident. Ndi mu January. Kati ndi mu January. No, nafuna 2012. Awo nga kati 2013. Olwo oyagala kusoma. Nina otandika ku ssomero. 2012. 2013. Awe watyo. January 2013. 13. Oyagala genda kusoma. Nankiwulira. Mbeera eyo wagikola oti? Siyinza simanyi naye nze kye nawulira. Nga nkiwulira munda ayikaali. Nsobola. Abazadde ne bagamba nti tugenda kukola tutya. Kye mmanyi ndowooza nabatera ku weekend. Naye nga nze ate kimpulira. Ne baŋŋamba ogenda kukola otya, ogenda okukola otya. Omanyi ebintu bya Katonda. Katonda ye abeera ne pulaani. Era bwe baagendayo ku ssomero gye nali nsomera nasomera nga ku Namuwona Parents. Senior secondary school eri awo ku Nakivu. Nagendayo n'ayogera nabo. Bagamba no, wabaawo yagala kusoma it is okay. Mumuleete. Ate akagaali, ate akaki, Katonda n'abaako gw'atusindikira, ne tugenda ku division, ne nfuna ka wheelchair, kugamba ne ntandika okulaba. Nga buli we bagamba kino tekiriiwo, nga tukifuna. Oba oli awo nga kirabise. Nga kirabika. Ne mbaga kakati nina kye mugamba. Njagala genda ku ssomero. Jjukira sisobola kwetambuza. N'okwerabira weerabira. Naye kirungi ebikadde naye nkyabijjukira. Naye kati ebipya from that time. Kyolabye kyowulidde buno obudde tobijjukiza. Kati ne bagamba ne bakikola enteekateeka ku ssomero, somesa ne babannyonnyola already. Anyway, abasinga baali tebamanya abasomesa nga bansomesa ate nga baali bansomesa. Olw'ensonga nti nali muntu musirise nnyo. Era ndi muntu musirise. Nkumanyi. Soogera nkumanyi naye maama effujjo simanyi gye lyava. Eryo nalyo ojja mmanya gye lyava. Kati ne bateekateeka wheelchair yange ebeerayo. Kati ebyo byonna biwedde. Naye kati ate entambula. Olina okutambuza nga buli ku makya. Kutwala ku ssomero. Ate okkuno naye. N'okudda. Ebyo bikyali awo we naagala okugenda emmaali. Kwegamba byonna baabitunuulira. Nga balabira ddala obuzibu. Obataddeko omugugu. Jjukira sitambula. Njaawo. Kati ne mbaga nze ngenda tandika. Era mu Febu awo enfuna yunifoomu yange kuba eri yali yanone. Bampa yunifoomu ey'empale njambala. Njiyisa mu kisementi. Kati wakati mu kugenda actually okufuna entambula Katonda yakwata ku oluganda omu gwe twali tuwusaba naye. Tuweereza naye yalina booda. Naga Isaac bw'aba agenda kusoma nja muvuganga ku makya n'omugjayo, ku makya n'okumugjayo buli lunaku. Ne nga Mukama nga njagadde. Byonna bituuka ne bantwala. Kati my first day yali nzibu. Totambula. Tomanyidde embeera eno ng'oli ku ssomero. Weebale. Kati environment gye nnyingidde buli omu atambula. Obutuuka break buli omu ng'afuna. Buli omu atambula. Kati ate eno kati nga wentuula bwe. Jjukira kati wheelchair nteekamu omuggo. Kubeera bwe straight. Kati nga bansindika busingisi. Nentuuka ekiseera. Kati ate ennaku ate kati olwo netandika okujja. Olaba banno batambula, badduka, beeyagala. Netandika ate kati okufunamu akejjusa ne ŋŋamba kati kye kyandeese. Kuba kati environment gye ndimu. Naye Katonda n'annyamba ne nfunawo omukwano. Ate ne ndaba nga tebamboola. Ndaba banfaako. Basinnasaba na kyakulya nga bajja. Isaac, ofunye ekyokulya? Ne mbaga sinnaba siriimu yayagala.
gwe weetaaga ebyo kwegamba nga bali fane n'otandika okukimanyira netandika omumanyira environment mpola ngenda mu ddwaliro bwe bakebera kati bagenda olaba kiseminti kituuse ovaako jjukira ekiseminti kino bakiteekako ogule kuba kubadde kunene kuvaamu nga kutono bwe kuti kati bakiggyeeko bakukwata ne bakufunza kiri kinyiga kati ate kati ate olaba embeera eteekyuse omuntu abadde alinako oguntu ogunene wewuse kati nsobola okufunya ku wheelchair kirungi nga banvuga kati nga banvuga mpola awo basobola okuntwala buli wamu omupiira ne bantwalayo okwo kati ate ebyo binyiiza oba siri faani wa mupiira owekitaawo wekyava jjukira nali nsamba omupiira nga gunyumira osamba naye kati we baatuuka ate okuntwalayo mpulira nga ate nedda sikyasobola biraba nga kintu kye nali nsobola okukola sikyakisobola envaako nembaga temunziza ku kisaawe nenvaayo bwentyo okusoma ne kutandika kugenda nga kuguma nenzira ku miggo crutches ntandika otambuza emiggo mpola mpola ndi ku ssomero mikwano gyange gyembeerako bwe butambulamu ne butambula kati ne ntuuka time ne baŋŋamba osobola okuvuga eggaali nina okugulu mu ddwaliro ne baŋŋamba osobola okuvuga eggaali mikwano gyo buli omu nga osobola waate kisobola ne bantwala wali omusajja yabeera ng'ekafuni okugulu okwo avuga maanyi ga kifuba olowezezza emyaka emeka olwo ndi mu form 3 myaka nga 15 yes form 3 baseerawudde form 3 okay nentandika mpola ne bagindetera ccenja bwenfuna ccenja nentandika okugezesa okugulu kuno mpola nengenda nga nyimastaringa mpola natandika wankwatirira mpola tuuka kati nga nkugire wano ewaka mpola kati lumu okugenda ng'omulabe naye nawummula lumu banvuga nserengeta bwenti era wana wali emmandi waffe oba waali wagazi nserengeta simanyi kaana gye kaava simanyi mwana gye yafubutuka neyeekiika n'ayingira mu kkubo nenvugira mu kwekanga kati jjukira bwe baba bakakuggyako okugulu obeera okyakufiiringa obulumi buli bubaamu no si pain va ku pain oba okyafiiringa okugulu kuno like nti kwekuli ekitegedde oba okuwulira nga oba ofiiringa nti kukyaliko era ofiiringa nti wansi ekigere kino ekya wansi kwekiri nti newoolinnyo owulira nti ofiiringa kati mu kwekanga nze jjukira mmanyi nti kati tekinnayingira mu mutwe nti tekuliiko nkyakufiiringa nenjagala nnyo mu kugwa nenkuba sitampu wano ekyayamba mukama mulungi teyayulika naye kati ate lino ebbumba eribadde lyakakwata ekisota ne kirikuba ne lijja mu kuraaka nenzira ku pain nenzira mu bulumi kakuraaka kaba katono bwe kati nenzira mu bulumi ne bubeerawo ate nenzira ku treatment ne banzizaako ekiseminti kiba kikyali awo kati lumu okuyimpayamu okwo kwonna awo era lumu mba ndi ku ssomero olwo kati kumazeho kati okuddamu okuyunga kakuraaka ndi ku ssomero kati nali mu kiraasi jjukira kati nkozesa miggo nava ku wheelchair ndi mu kiraasi nenga kankimu ekitabo ky'oli wali kijjewo nsooke ndabe notisi zikole kati nenga kati nga omanyi desikisi bwe bazarranginga mu kiraasi osobola okukwata kuno nenkwata kuno kati
n'enfiiringa okugulu nti kwekuli. Kwekuli. Kati mu kukwata nakwata miss. Mu kukwata miss mu kulwana awo olwo mpulira njaga kukusimba nda tekusimba. Mu kugwa bwe nti laba desiki weddamu neekuba wano nekuddamu nekujjamu crack. Ne ŋŋamba nfudde nze ng'obulumi bungi owulira ng'okumenyese nze nabagamba n'okugulu kumenyese naye nga crack olwo tuzzeeyo mu sikaani. Okugulu ne kugira kanti kagira katono nnyo bwe kati kakola bwe kati. Jjukira point y'emu emala ebbanga nga ndi awo bwentyo olwo nzizeeyo mu wheelchair naye era nga sikkiriza kusigala wano. Alaka olina bukufujjo. Nedda si fujjo mpaka si mpaka wali baddeko awo ng'owulira ekintu you can do it. Naye nga buli omu akulaba agamba tosobola naye nga gwe munda muli you have confidence. Asobola okusoma kati nze nga kye nnina si mpaka si fujjo naye nga mbuli mpulira I can do it. I'm able. Era bwe baateekako ekisemi wasitukira ku wheelchair. ogenza osomye amasannyalaze. Bwe navaayo naye mbagambye we natandika okulaba challenge kati eza ddala zo eziri mu nsi gyendimu. Esooka we nava mu internship esembayo ne bampa omulimu gwe bampa era gwa masannyalaze kukola installation biki naye nga ndiko omuntu naye nga ssente ze bampa ssente zaali ntono nga bazimpa reason kubanga ndiko omuntu omulala tuli babiri. Kati omanye n'ensi gye tulimu y'ensi ekyasinze okubeera ebbeeyi. Kituufu. Cost of living. Yes. Buli kimu kya bbeeyi. Okugulu kakadde kudda waggulu biki kuba kati nze kyenkozesa ekiba okuba biri mu kiraasi waliyo eby'enkaaga eby'ekyenda. Kati olw'okuba nkola jjukira buli w'okifuna gy'okoma okukola obuwangazi bwakyo buyimbawa. Naye bw'oba tokola nnyo kirwawo. Asooka otunnyonnyola like obuwangazi abali basobola okuba nga beebuuza nga nange bwe neebuuza kiki ky'oyita obuwangazi? Kati olaba artificial limb eno eriko parts ez'enjawulo. Eriko kano aka wansi kano akawansi kano akakola kino ekigere kino ako ennamu wakati ne wano mu soketi. Kati kano aka wansi wansi eri nga woolaba wansi eno bayitayo batya ekisinziiro wansi mu ntobo. Yes. Ne kano kakiina. Kati buli w'okola ennyo kati nga nze otambula owalampa kalina mulina nti mukola installation w'ogira owalampa olusozi jjukira olinnyo oti ebyo kati gy'okoma okikola ennyo kano akagere kanakuwa mangu ne kamenyeka. Bwe kamenyeka olina okukola maintain. Olina okazaawo tosobola katambuza nga kamenyeka. Ogula buguzi kapya. Ogula kapya. Kati ate times kati nze nga wondaba nali katono. Kati ogezzeemu. Kati ate si kugejjamu kugejjera ddala n'olubuto ndulaba. Alo kaakati ngezzeemu ku mirimu gye nkola nga n'ebyuma wano wakati bituuka ne binafuwa nga bimenyeka. Omusawo lumu mirimu ki gy'okola tetuyafuna cases za kumenyeka nigwe ng'omusuma gubaamu gumu naye nga gumenyesemu wakati pa oluusi n'empitawo n'engweri oluusi oli kaserengeta oserengeta ne gumenyeka. Okitegeera like bwe gumenyeka gukosa muli munda. Gwo gumenyeka kati gwe gumenyeka ogwa either ogudde eno oba ogudde eri. Like gwe wetamu bwe guti. Sinakweta kumenyeka nga wokwata akati n'okamenya pa kati gwo gumenyeka ta. N'ogwa wonna oba otyo oba obadde kumpi n'ekisenge ne weekwata
kati jjukira olw'okukola okwo nga bufa era omusawo yakiŋŋana nga bino tebirwawo ate nga banga abisobola n'akinnyonnyola naye nga okunwa esente ze bakuwa olina okukozesako transport olina okulya okitegeera olina okupangisa gy'okolera kwegamba byonna ogenda obbibalaabalamu nga sente tezirina we zikutwala ewamu nga tebakuwa naye nabo ng'obasaasira ng'oluusi obitulamu n'olabira ddala nga batuufu tokisobola nze era sirina bwe nanyiigira naye nga olaba challenge otuuka okukola emirimu ne bagamba kati natuuka ekiseera nga sikyayanjula ensonga yange buzibu bwange nga ntuuka njagala mulimu nga jangu okole mugenda kukola n'oyo nga sinyega kituuka nti kwambuka nga nyambuka nayingiranga ne mu Syria nga nyingira olw'ensonga singa mbagamba bagenda sala sente obwekyo benga akolera obwereere kuba kati oli ajja kubala nti ku site kubanga okola emitwalo ebiri buli lunaku n'omanya nti kakati okulya transport ninyeeko boda biki nfisiza omutwalo naye we bategeera bagenda kuwa mutwalo ate nga gwe transport era kitegeeza mba sikola tokola era we baategeera baafuna mulala ne bamunteekako kakati kola n'oyo nga baliwo babampa kanaana ziri kati bazisaze olw'ensonga zino ddala bagenda topingirako oli kati nentuuka nentandika ne bitandika okuntaba kati site gye nasembayo okukola laba wenkosa stamp nagikosa musawo nanga ssebo emirimu egyesonyiwa kati bwe ntyo we natandika okukyusa guno omulimu kati ogw'amasannyalaze we namanya nti kati gugaana kuba jjukira kuno okugulu nako kulina obuzibu sisobola kukozesa nnyo kati natuuka ekiseera egyo emirimu egy'amaanyi ne baginziggyako nagivaako kati nentandika olowooza omuntu akoze atya okubanga waali atetenkanyizza atya okitegeera nga waliwo wootuuka siryerabira ggaali omu yantunuulira nga ntambula n'agamba naye ggwe mwana njagala eswagali eyo otambula obawuna kwegamba nalabira ddala ng'akunyoomyenyoomye naye ekirungi we yategeera obuzibu neyeetonda n'agamba saakusobola sitegedde kati waliwo emirimu egimu gy'otuukako n'ogamba nti nsaba mulimu naye ndi bweno nga tojja sobola kwegamba n'otuulaawo nga weebuuza kati ngenda kukola ki nentandika oswikinga mpola nga nsoma mpola ebintu ebyenjawulo eby'oku mmeeza mpola sawundi olwedde namulimu naye kati omanyi biri we biba bigaanye nyingire sawundi olw'oku mikolo kuba nali actually mbyagala nnyo mikolo ku luseedi biki kati nze nga nkola mixing front house mixing bampita bankubira simu Isaac jangu nkole sawundi oyo nga gwe ŋŋendako tositula bizindaalo sisitula gogugwo kutuuka wali kuwulira mixing kusetinga sound kubeera nga mulungi ekyo gyanagyo nentandika okukola olwo egyo wagisoma egyo gyo talent just kugyongerako naye nga nsoma actually nasomerangako online olwo wamanya n'omanya kati bino ebyokuwalampa biki ebyo mbivuddeko jjukira kati olwedde nalinamu talent even before genda mu byamasannyalaze even before accident actually natandika okubeeramu ebyo bya sound nalina emyaka nali muto actually kubanga ndoza nalinga mu P6 bwe natandika okubeera mu bya sound nali nkyagala kati wano nali just ku advancinga kugenda kweyongerako skills technical skills nentandika okwongerako mpola mpola nemanya nti kati kanjira nkwatira awo ne kino kanjira nkola bweti kwegamba ate nga kyetaagisa oluusi okutambula jjukira otambula era yenna akola sound aba akimanyi nti olina okutambula mu house
owulira odda eri emabega ewasemba. Okitegeera kuba kati jjukira bino ebintu obibeeramu emizindaalo ne bwe giba mingi osobola okusensinga n'ogaa waliwo okuvuddeko. Kati abamu booli nabo bajaga jjukira bo tebibakwatako ojja bagamba mugende mukebere guli emizindaalo gyonna kwegiri kati ng'olina okwesitukira oluusi n'osaaga waya egize kati ng'olina okuyiya abamu tebabimanyi kitegeera kati nga kwegamba ne muinvolvingamu ate okutambula obuzibu bwe bwajjira ne ntuuka okugulu tekuno nako ne kukoowa kwakoowa obuzito buli jjukira nako kulwadde kwekuwanirira ne kutuuka ne kukoowa ebbanga lino lyonna kubadde kuli wansi nga kyalowooza era nga actually we nasomeranga bino ebyokwongeramu mu bya sound we nasomeranga ne bino ebyokukola live stream bwe bityo so that nsobola okubanga otudde naye ng'okola nsobola okubaako ekintu kyenkola naye ng'obulamu eno ensi si eri awo nti yo nnyangu kuba si nti buli omu agenda kwaniriza si nti buli omu oba omu ayinza okwagala okwaniriza naye nga tosobola so obulamu bwe butyo bwe butambula nti kati olina kuyiiya wano survivinze etya siryerabira lunaku abantu ab'enjawulo batera okkiŋŋamba bangamba naye gwe Isaac beera siriya saawa eno olina okuba ng'olina kino oteekeddwa okuba ng'omaze okuzimba oteekeddwa okuba ng'oli wano kati oluusi ntuula ne mbatunuulira sibanenya ye mentalite yaabwe nedda oba olina okubanenya kuba kati omuntu gw'ogamba agamba abantu abamu oba obwongo bwabwe ali kati olaba Sophie ekintu kye nnyinza okugamba ate nze eŋŋombo yange entegeera yange si yeyooli ate entegeera yo si yeyooli kati ye oba aba akiraba atya kati tamanyi bulumi bw'oyitamu tamanyi challenge z'oyitamu si nti akeera ku makya n'akugamba Isaac kwatayo ebyo tambulizaako awo Isaac olyotya kyakubira akasimu olyotya kati waliwo ebintu ebimu oluusi ebituuka ne bikunafuya omuntu n'agamba ekintu ng'ekyo by this time be serious you a man kati n'otuuka n'owulya like okwekubagiza munne era waliwo olunaku lwe natuuka ne mpulya nga obulamu buntamye nga mpulya like it is too much abantu bewandyeesigamyeko n'ogamba ng'ate be batandise okusalira omusango ne babaako kugamba n'owulira nga oluusi n'oyomulukunya ne maaso gaga n'omugala endekamu byonna bakiwandika munnange ate munayesigga wekka naffe abalamu bikyo tukitsanugana kati nogana lwaki wandekawo lwaki ndi wano omutuufu otunula left right center tulaba naye kirungi Katonda mulungi yatuwa omwoyo we atukumya to be honest yasinze okunkumya ne family bazadde bange ne baganda bange bato bange ne mukulu wange for them they see something naye mpulya nga bintaddemu bo bammanya nti kataayiza katali bulungi era oba olyabula bro oli bulungi plan ki ng'asumulwawo emboozi kati nno waliwo kano ka plan tukoze tutya genda olaba onyumiza naga kotayo like n'omanya nagamba sebo tukoze olowooza ekirowoozo kiki like ne bakumakinga okufiiringa nti you can still do something okitegeera so tokwaba ne family yange gyagala nnyo they have been there nze kugamba challenge nyingi tujja zoogera mu part 2 nze gwolaba nalina mukwano gwange yakeera ku makya nankubira essimu nga manyi ambuuzaako Isaac how are you nti okay biki naŋŋamba naye olowooza weeyita ki
nemubuuza ate ki n'aŋŋamba gwe tokimanyi yali muwala mukwano gwe muwala n'aŋŋamba naye gwe tokimanyi nti nkuyamba bye mbeera mukwano naye nga kyava ku ki I don't know to be honest ekintu ekyo siyinza kyerabira ate ye yakyogera ne mu recording kuba mmanyi abantu beegaanagaana ne mu recording omanyi omuntu okukubira essimu olunaku olusinza lwerabira to be honest nali ngenda nakukola kukola bibuuzo bya yattu by'amasannyalaze yattu nga ntudde awo neetegeka nankubira essimu wayo okay kuba twali tetwogerayogera nnyo oluusi nga mukubira ewaka sibafuna yali neiba alo gye bali baŋŋambire kino nakino essimu teziriko like omukwano gwali ogwo gwa mere friend si best friend not best friend she wasn't your best friend no the best band beewaka get serious now. I'm serious let me tell you kankubuulire sure nze kankubuulire saagala owakane kale saagala owakane I have my reasons lwe nasemba okubeera ne besti alina ekintu kye yakola besti gwe nayina yali mulenzi ate okinzijukiriza yali mulenzi we nafuna accident ku kyalo kuno kati alina ebigambo byayogera kumpi n'omukyala atumanyi kati ye yali tamanyi nti omukyala atumanyi okitegeera yakola statement bweti yagamba kaiza akafunya akinye kale singa kaafa kati bwe tukomawo ajja okundaba omukyala ono amulaba abuuza omulenzi oyo yaani omuyita otya abuuza bazadde bawe omulenzi oyo yaani toyina omukwano gwa Isaac nnyo baludde wadde basomera kusomera banjawulo bagenda yamulanga wano ne bagenda bonna nga batambula bonna mukwano gwe nnyo 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 era oyo era nga namubuuzanga nnyo nnyo I mean muddwaliro ego ne kasimaye n'agamba mukakasa oyo mukwano gwa Isaac ne bakakasa nti n'ayogera ebigambo ebyo n'agamba waaba yeye Isaac talise omwana oyo yakola statement nga bwendi ye yali tamanyi nti mummanyi kuba n'oyo mukyala yali mukwano gwaffe n'agamba omwana yayogera nga mulaba n'amaaso gange n'akola statement egasingawo Isaac yafa singa yafa ate nga si ye yekka nakiwulyako era ewalala okuva olwo omanyi okuva olwo actually nalekerawo okwesiga abantu kati kyogamba saawa tolina besti the best siyinza kubeerawo ne ŋŋamba nti nina besti leka naawe to be honest at least kale ne waba si mulenzi tolinayo besti wadde omuwala besti gwe nsuubira okufuna tokikola besti I'm telling you you can't tell me right now toyinaayo omanyi kati nga wola kati olaba nga wowe mugamba that is the principle nga buli omuntu w'amanyi nti any person must no it is obvious omanyi ebiseera ebisinga nze kintu kye nazuula the situation makes you it is not the book that makes you true nze ekyo kye nnina kati natestingako the best olaba ne Yuda ye yali amu Yesu Iscariot oyo so it is not that sina friends I have friends best no we all have friends yes I have but what matters is do you have a bestie sinaba nina engeri gye ndabamu ekigambo bestie kyova olaba omuntu ofuuka mukwano gwange nina mukwano gwange ne mukwano gwange ennyo anti kati oyo nnyo ye best bestie y'oli gw'osooka okubira n'omugamba ekyomunda kiwe kiri sirina gwe nsobola kugamba kyamunda
Isaac, To be honest, nze nkubuulira. I'm telling you. you need to get someone. Manyi? It is not a matter of just getting. Omanyi, nze nga kyova nkugambye, nze simanyi oba engeri gye ndowoozaamu oba gye ndabamu ebintu. Naye sisuubira nti esobola okuba yeemu. Tesobola. Kubanga from that scenario gye nkugambye, someone to get close to me, someone gwe nsobola okwesiga, it is hard. It is not. It is hard. Maybe. For me, for you, it is easy. It isn't. It is, and for you it may, okay, it may be. It may seem to be easy. But for me, anti olaba kyengeza kugamba nti wali obaddeko awo ng'olina omuntu gw'ogamba nti at least n'oba olina ekikunyiizizza oba ng'olina ekintu kyonna ekikusumbuye oba ekikutabudde ng'omuntu oyo wakkubira essimu owulira nga you at peace. Kati kankubuulire omulala. I had another one. Omukyala mukulu ejja mwogeramu. Actually, oli yava mu babesiti nga mutwala mu kudaali abamaama. But I will never forget nga gwenkubira ne munyonyola ebinyiiza biki. But one day tulina ekibuzo ze twali twogeramu. But what disappointed me most yali tandaba mu makubo nga nnyamba buyambi. How did I know? Waliwo omuwala yali yalina HIV. Sankyagadde nabyogerawo air. Omuwala yalina HIV. Naye nga muwala mukwano gwange. Ng'okimanyi? I knew. Nga mukwano gwange. Nga tunyumya atwogera. Kati nga omanyi bino ebyama ebiteesigalizaayo. So one day yakyankalana n'oli gwe yapulanninganga naye. Omanyi omuntu omuteresa ebyama weegenderezanga nnyo obutamunyiiza. So bwe baakyankalana. How do I know? Tisina kunyiiza. When do I know nti ngenda nyiiza omuntu? Kati okitegeera. Kati one day it happened that oba balina misunderstandings zaabwe. Kati oli n'abaako baagamba ne bitambula. Bwe bitambula, the woman, omukyala, namwagala era nga n'ewaka bamanyi. Mu ddwaliro yabeerangawo nnyo. Nga nfaako buli kye neetaaga ng'aleeta. Buli kimu. Naye kyammalako pulaani okuwulira nti omukyala oyo yali apulaaninga ng'agamba omuwala ono asale entonto zonna. Waliwo ebintu ebimu oluusi bye mba saagala kwogera to be honest. Bye saagala kwogera nako. Ate nga bino basaagala nabiteeka na ku mpewo. Nga asala olukujjukujju agamba omuwala ono akole kyonna ky'asobola yeebake nange bw'ali. I was so shocked. Omuntu gw'obulya ekyama nga n'omuzadde wange soba mumugamba. Naye oyo mukubira ne mugamba olwaleero mpulira obulumi onanyiizizza omuntu aŋŋambye ekintu mpulira mpeddewo bintamye nga that was the person. Nga yakuzzaamu amaanyi. Yazzaamu amaanyi. But I was so shocked. N'omuwala n'akikonfaaminga n'aŋŋamba nsonyiwa. Naye nze saakiriimu. Yali aŋŋamba kwegamba. Wali wamukola ki? I don't know. Ate nga ndi namukola. Anti kyembuuza because someone to reach to an extent. Out of the blue, they actually have been seeing things out of the blue. I'm telling you. Kubanga, what I remember, twalinga twogera. There is a time when natuukanga I'm so depressed.
nawe sinaani ezabangawo ku ssomero biki kuba nali leader education nkulembera kati one of the leader by the way nze simanyi bantu lwaki bamanyi okunyiigira oba because I'm so favored I don't know kubanga era still mu scriptural union mwalimu gayi nga tanjagala ng'ate ali kati nga gayi tanjagala omanyi okuba nga takwagala from nowhere n'asala olukujjukujju n'atwala ebisangosango mukimanyanga njagala abaana ba campus kino busimanyanga mbeera nabo ekiro mu hostel zaabwe mbajjayo ejja ne mbakima kwegamba natuukisa I'm really puzzled nina ebintawaanya t-shirt tanagwayo okugulu kubanja buli kimu ate aleese ebisango sibitegeera wentuuka mu ofiisi abyogere nga bwendi tabyogere wenfuluma buli omu omwana ng'akulaba bubi balabira ddala omuvubuka ayajja okwonoona abaana ku kwegamba nga ndi mu bulamu kati in that period nakubirangayo nemugamba mpulira kino ate kinsuseeyo n'aseetinga n'abawala busimanyanga twava mu rehearsal bwe twava mu rehearsal omwana ne mmusigaza ne mwambaza ebyekirenge bwe ne mmuwerekera ne mmutwala story nga zaakola n'omuwala ng'avaayo abiri kati lumu bagamba naye sebo ekisusa bantwala mu ofiisi balinda bonna batudde ntuula mutandike sebo kino nakino ne mbagamba kintu kyangu muleeta omuwala yennyini akoleke annumiriza omuwala nga tajja ne babuuza what is happening nentwala fayiro zizaayo ne banga ate ebisigala kugamba n'otunuulya ebintu ebyo byonna nga oba kitegeera kati era nasooka kwewuunya bwe kyatuuka kuba namukubiranga nemugaanayenga kino osanga munnange nakye namukolanga ebizibu byange bisusse ate ebizibu bye bisusse kibi kubanga siyinza kugamba nti kino osanga maybe butamanya naye ate simanyi ekitegeera sigamba mbu oba wakeera n'oyogera ekintu bweki sigamba nti wakeera n'omuwala sigamba nti wakeera omanyi omuntu ow'oku lusegeera tosobola kukeera ku makya out of the blue n'omugamba nti n'otandika okwogera ebyanjwa oba ekitegeera kitisaade ate nze siri muntu wa mbozi okitegeera singa kunyumyanyuna bantu kibeetera okunyumyana that is not ne out of I don't know kubeera after some time nakizuula nti nga family twagala ng'ebyo byonna bimaze okulaawo nakizuula nti ffe nga family takola naye ate nga yabeera naye oba yayina mwali mulina kyemwambuka before a certain point because nze neewuunya omuntu bayibeera n'obusungu kati kamubuulire Sophie people kati olaba Isaac omuntu asobola okubeerako n'obusungu from no out of the yes kati kyekyo kinkyewuunya like omuntu gwe mbadde nsobola okwesiga nze actually abantu be mbadde ebiseera ebisinga be mbadde nsinga okwesiga ngamba nayo ekyuma kyange they have disappointed me to a point that I feel like I hate myself I'm telling you the truth can it happen yes it has happened and I witnessed omuwala oyo yangamba ebigambo ebyo I recorded them whenever mbibuuzo I was puzzled ng'endowooza yange buli yaseetegeera when I came back nankubye omwenge Isaac awayo ebibuuzo bibadde birya nemugamba ebibuuzo nemubuuza mbuulira nakoze lwaki oyogedde byonna nze sinabyogerako ne musindikira audio ku WhatsApp neyeegaana
Mbusi yabyogedde. Ndangamba sinza abyogedde. Era mpaka nakati. Takkirizanga. Era yaganze so akwogera bigambo ebyo ebyo. Era oyo namutemako. Nze nkugambye people kati ng'oyo eyakera mu makya n'ayogera n'agamba singa kaafa. First of all, sisaani kuva dda siri muntu nnyo wakubeera nnyo mu bantu. Njagala nnyo okubeera nga kuva dda. An introvert. Simanyi bwe bakinyonyole. Introvert omuntu ayagala okubeera yekka nga anyumirwa nnyo ng'ali yekka. That is me. Anyumirwa nnyo nga ndi yekka. Kati kyansanga nga njagala nnyo owuliriza kasita mbeera ne music wange. Kati that is me. Kati neebuuza ne bwe tuba twogera ku ssimu siba na bboozi nnene. Tunyumyamu awo tunyumya. Otuukira ku nsonga. Obadde ogamba oti. Oluusi ne tujjukingamu awo. Nnaku zino kati olaba. Ate ebiseera ebijjukire emabega mbadde siri mwogere. Kuno okwogera ntandise kufuna bino ebya event obimanyi. Bw'obeera ne bantu. Okwogera n'abantu. Kati awo ntandise obiyingira ebyokwogera. Ne kati ebiseera ebyo kuba essimu buzibu ki. Buli kimu kirungi kino nakyo asooli. Nembuuza kati neebuuza kuba siri perfect. Osanga nina ekintu kye nayogera naye ate kyatasobola kugamba. Kuba njukira ffenna tetuli perfect. Sobola kati wano mu kunyumya wano nyinza okuba nga nkunyiizizza. N'ate n'otandaga. Okitegeera ebikuba ebyo bibaawo. But woba olina besitiwo nze kye ndowooza singa oba ne besitiwo tugeze tuwogera wano osobola okuŋŋamba noga naye manyi tubadde tuwanyumya wali naye weebale. Toyogedde bulungi oyogeddemuko bubi onzijonkeddemukko mu ngeri emu oba endala. Kati nze nange kyenkyebuuza. Why nti omuntu akeera ku makya n'akola safiina. Kati okuva mu scenarios ezo nze nga nze n'ensalawo omuntu kabeeko waakoma. Yes, I'm telling you. Exactly. Era olaba kati right now I have good friends. I have good friends. Alina okubaamuko ka besiti. Saawa eno nze besitiwa. Ekyo ne wookiwakana. Ekyo ne wookiwakana n'ogamba nti ekyo tekisoboka. But I'm telling you. Omanyi nzinzira nnyo ku statement zange zenkola sizeerabye. Nakugambye ekikola omuntu. Olaba ekifuula omuntu okuba nga mutamiivu. Nga yali muntu mulamu naye n'atamiivu. Omanyi lwaki? Waliwo ekyamuleetera okufuuka ekyo. So we are made by what we go through. Naye kati the difference is nti ife abakkiriza Katonda. Katonda atuyamba. There are things we go through. Oluusi bye tutayogera. Kati we lead people. Okimanyiiko nze bwakyakulumu. Emboozi nnene bannaye. Nzigula bwakyakulumu. Omwana n'akuba essimu n'aŋŋamba omanyi nno ekiri eno nti ate ekiriwa. Ku kampasi era gye nali kuba nze nali maze okugraduate nga nambudde. Nakuba essimu nakubira papa n'omanyi nno baba bambitaba. Papa omanyi ekiriwo. Tesimanyi kiriwo. Gwe okimanyi nti eno waliwo omuwala agamba nti ali mu lutolo. Ne ŋŋamba what? Ne nkubira mukwano gwange. Ne mugamba omanyi kino wakibuliddeko nti sinnaba kino kyekiriwo. N'aŋŋamba yitawo tugende. Yitawo tugende essaawa eno tulinnye. Oba tolina transport ngenda muteekamu tugende atukakase. Kati natuuka n'enseka kati yankubira n'aŋŋamba wamma toweeraliikirira. Nze mmanyi omutuufu. Omutuufu nze mmanyi kuba nze ndi mukwano gwe. Kati ne neebuuza lwaki in all alonda. Kugamba waliwo tovulaba ebiseera ebisinga kinyongera okumpushinga nti kibanga ekinsindikira ddala okubaako nva nkyogera ekya okubeera awala n'abantu nga kimpushinga obeene mu kazinga akako. okitegeera
ate which is impossible because all of us we need to. Ne kati ebimu just bear them, kati ebimu otuuka n'otunula olw'ekisa kya Katonda you stand n'obeerawo. So kankubuuza oyagala mu depression? Depression? Yes. N'ogenda ddala mu depression? Yes. For how long? Kyakutwalira bbanga? I don't know. Kati olaba ebiseera ebisinga nganze kati I'm talking about myself. Obeera awo n'obeerawo maze omanyi nze siri muntu nnyo outing bw'ati. Njagala nnyo obbeera nga nzikuka. Manyi obbeera mu nju yange omwo. Ebintu binsuseeko. Mutuufu n'ogamba kakati ngamba ani? Era ogenda muganga everything will be fine. That's all. Kati n'otuula n'embeerawo neŋŋaana Mukama lwaki kiba kiri bweki? N'embeera omwo tolaba nti njagala nnyo owuliza music. Ne music nga n'omuwulira tatambula. Ne bw'obikula Bayibuli osoma nga tobitegeera. Out of the blue oba oli awo Mukama n'akusuulira akagamba. N'otandika owulira nga ozze engulu. Tandise okudda engulu. Kiki ekyo ekintu eky'amaanyi ky'ogamba kyali kikutudde ku depression? If you don't mind nga ogamba kiri. Owulira ayagala nakuwa ddala. Many people have different stuff. Ebimu ku points ezo ze nkugambye ebyo byali binzise. Wali oweddewo? Kubanga I had trust in those people. Byali binzise nkugambye baatuukanga n'erwala. Ne bakebera typhoid tali. Ne bakebera malaria tali. Ebola n'ekuuka n'ekuusa. So ne bagamba naye tumukebere siriimu. Ne bakebera nga siina. Bakebera buli kintu. Naye ng'owulira olwala. Mpulira ndi mulwadde saayiza malaria nga nalwanya stomaka kimu kirina. Lwalwekwo ebyo ebintu tulindeko katono baaba otutwale tumalirize ngenda basi ebyo ebintu byenkugambye byali kyobola ebigezaako kuwala. Omanyi sekawuka sekawuka kaali kakulu okalaba simanyi okola ki odduka. kati ebimu enkola yange atankola si nti ki wadde olwedde ekyalimu naye njagala nnyo okukwata ki kuba mmanyi I have ever tested. Tolinayo wadde gw'ogamba nti wuuno omukyala omanyi katwagala mukyala ya Pastor Bugembe obiwulira? Pastor Bugembe tulina dokita waffe. Tolinayo wadde omusomesa. Omuntu yenna asobola okuba besiti y'anaaba mukyala wa. Kati gwe tugamba kubanga you cannot be there otusuubize ofuke Pastor Bugembe. Tambuza Pastor Bugembe essaawa eno. Kituluma tulumwa. Kati tulina obulumi. oyagala kunteeka mu mboozi zo nnyabo. Nedda tulina obulumi. Omukyala of course nnina omufu. Bade nsabo sibula bantu. Kamu bubiri abatulaba. Mwebale nnyo mwenna babadde balaba. Ekikulu kya byonna nti ate sibaako ky'oyigamu. Kyonna ky'osobodde. Njagala okulekera buli ssekinoomu naddala ng'olina amagulu g'abiri n'emikono gye ebiri. Fuba okulaba ng'obikozesa ng'okyasobola. Kuba embeera y'ensi tomanya bino ebibaawo bukya buziba. Embeera esobola okusookera ku makya nga tokyakola tokyasobola. So bikozese obeereko n'ekintu ky'oyiteekawo ky'olinawo. Yagaliza abalala toyawulayawula mu bantu. Towalana bantu yagaliza. So nawe oba tolina magulu, tolina mikono, tolina ky'osobola kukola for now oba for that mu kiseera kino
ate sivaako ekintu waliwo ekintu ky'omuntu ky'asobola okukola ekirowoozo kiba kisobola okukola n'oba tosobola bano abalina amagulu soomuwa ekirowoozo n'omugamba omanyi kola kino kisobola okuyamba so ebyo ebitono bye nnyinza okuleka mukama abankuumire nga bwe mubiwulidde tetugenda kwongerako era tetugenda sukkawo wano nga bwe mumuwulidde tetugenda kwongerezaako naye saagala kusala mugambo kuba agambye eri tuveeyo so nvuddeyo naye nga pati tetugenda kuba nga tugitandikira wali wennyini we tukomye tugenda okuba nga ate tuba nga twongerayongerayo oyinza okuba oli eyo nga bw'obadde ogamba waggwamu amaanyi wemalamu essuubi okola ki naye munange mukama asigala asobola okukuyamba nawe nga sitori wegiwulidde saagala tube nga ate twemaliramu ddala amaanyi mukama akyasobola okukuyamba tetwawudde eddiini tetusosodde mawanga tetusosodde oli muntu kika ki wabula tugamba ekintu eki weesige katonda naawe asobola okukuyamba amannya abadde Lorraine Sofia era nga tubadde tusinzidde wano Namuŋŋonda saagala kusukkako wano eno Yusuf Advisory Concepts like comment and subscribe musule bulungi mweraba I say now